Kole tugende tukole bw'omma kumanyi kumakya otundawo byakunywa binyogo kakatufumbawo kacyayi tulina okubeera tuli ready okuswitchinga emirimu obanga osobola oswitchinga omuntu agamba inayo kacyayi ninawo obutunda obunyogoga abaddu linkisi ya sensonga eyo kakati waliwo emboozi gyensomye wano waliwo omusibe eyafiiridde abadde amanyiddwa nga Lazarus Kahangire eyafiiridde bamutwala mu prison Nyabihiche government prison kakati ono bagenda omutuusaayo yali mulwadde we bamukwatira yalina ebirwadde bye yalina ebirwadde bye omuntu w'emyaka 48 ng'alina kgs 49 we bamutwalira jukira babapima all that tebakusibangako mu prison ekiwaka kiŋŋamba emirundi ebiri simanyi kyonjagaza simanyi kyonjagaza kuba ebisiraani mpulira ddala nga kyonkola sikimanyi bakwambula nti n'obukafulogojja buseimu birigi ate ne banno tewaliwo ebyo munogo jangu obuuke wekka bagamba kola bwoti tobanga ozze n'ebinusu ne bakuba saaki eyalagirwa yakabya edimutwe njagala nno okulaba ku basirikale abalina ku ssente tulabako spokesperson waabwe yekka talaba ye talaba bali aba checkpoint babeera no serious bibakwata kubalinga basawo mboyaza kutama jikira bagenda okukukwata saimu tolinga mukyala agenda kuzaala weteeketeeke era bagamba bawe bakukutire weetegese waki omuzza emisango temwetegeka manya nti ndi muzzi wa misango saa zonna beera nga weeteeseteese kakati munange omukulu ono kibi nnyo ddala nnyo kakati ne badiplomati babibakola tewali gwe batabikola kasobera ng'oyingirawo amateeka gaawo ge gamu ne bambi bokya kati babakolerako mu lujjudde kati bwe baasiba mu kyago oba nseka kinaye si kirungi mune gali mateeka gaawo wali tegaliiko ani nekyakawobera diplomati yakusaako mu kasenge bambi naye bano banguni edimutwe simanya ndi muyimbi nubyalibiki kana nejjukira bambi abo kati badde public figure abaawo badde akulaba ku tv kati baba bakwesunga ani ayaza gundi nako gawera akasirikale ngolaliru oli najja naganga muyimbi endongo y'omusajja ono etuuse wala naye yakomaawo oyo fiki gaza mu mumpe endongo etuuse wala naye yakomaawo munnaye kakati newaliyo badiplomati bano nga ono olaba ba MD baffe ba CEO bo kati prison tebamanyi wa diplomasi bwabwe bukomene waffe era bamukwata ne baseyimobe gwanguzi tubeera waliwo tufukamirira bagita batya eyo amaka amanyimiza emboozi ono kakati omwami ono munnaye bamutwala mu custody yalwala ne bamutwala mu ddwaliro lya Ruhoko Hospital era bwatyo after a few bamutwalayo nga bamukwata nga 2 March then enaku z'omwezi nga 4 April we yafiira kakati postmortem neeraga nti abadde alina pneumonia ne anemia bwatyo n'afa era zonna zibadde enkambwe famire netegeezebwa kati famire yabwe etegeezebwa bamutwala bamuziike kati jjukira mu kuziika polisi eteekawo abasirikale okukuuma abaziisi kuba mu kuziika kwe polisi yadeployinga omusirikale waayo amanyiddwa nga Suleiman Chemongezi munnaye bwatyo Suleiman Chemongezi abantu bamuzeeko mob justice bwe baviddeko omuntu waabwe okufa ne bamukuba naye ne bamutta yajjago security oba yajjanga yajja buzifu security ne mu kuziika badeployinga and I think kisinzira ku mbeera eriwo ebaddewo naye lwaki yabaddeyo yekka so polisi yasaidizeeyo sofa bagamba bakakwata abantu 40 bajja bawulira omusirikale tebamuzanyirako bwe kiba kyetaagisa yoola kyalo kyonna ebintu wa bityo obusungu I know okufiirwa kyamaanyi nnyo but you can do it in a better way kuba mulaba omusirikale twabagambye wano tebasasulwa na ssente baddiya ate babera government property mu Bulaya I don't know omusirikale y'omukwata abakyasiza okubeera protected okubaina nayo yakubana y'amasaso baali babiri
so embeera bwetyo kakati no munnange ensonga eriwo seimu olunaku olwaleero muzadde munnange ya debate abazadde beekubidde enduulu manya ya homework abazadde beekubidde enduulu essaawa ebbiri twaziviirako ddala tetukyazidda waka mugenda ku mukaaga twali tumanyi temuddayo lwaffe abakyala abateekako omuwaka ate omuwaka yaleetedde ddala ebizibu bulijjo tuyetuga omwami wange yakomangawo ssaawa 2 takyadda omuwaka tetulina puresha gye tubeerako nga tutyawo omuwaka n'obwenzi tukyasobola bukola mukazi afe n'ebintu bye n'abaana be yeezaalira ndabeera bajja singa kwebaza maama kakati mune it's a very big debate by the way nze personally madde nkirabanga mu mbeera eyange nga simanyi bazadde balala kye bayitamu. One, I'm very concerned omwana ali mu preschool kaleko nno bane I think ne P1 bane ffe batandika otuwa homework mu class singa P5 nze nasoma dda sijjukira ekyamazima ebintu by'emyaka 10 emabega sibijjukira nga mwasoma dda nnyo 10 banaye nze nzijukira twali tukulidde ddala nga gwe kennyini ng'omwana otuula mu waakawo you don't bother our parents. naye nze I have a problem eri emu amasomero kabampaane wammwe gwe mwagala otwekolezaako temukya omuwaaka yizi kugezamu eyo omwana bye yasomye nze waka sikola omuwaaka tuvudde mbyokusaaga amwekolera kubanga bamuwa bye yasomye batica mmwe mwennyini mulabe the only things ekintwala mu kitabo ky'omwana andageko nti byasoma abikola ki abitegeera era nemugamba soma wano nemugamba ansa yeeriwa era nze wempulira nga obwongo bukoye nga mugamba weeyongereyo nga nze nvaawo kati obuzibu amasomero gawa abaana bye batannasomako mubuffe tubayambeko tusagatta gwa kusasula school fees na kusomesa ne kosi nali njiraba nenjiyitako eyedyuku gwe n'ogitwala kati kajjanja k'amasomero ago balinga obaba wabazadde accountability simanyi kiki bagoba kutwekolezaako because like I said ffe twatandika personally I remember it was as if P5 or P6 naye nga mukyo nti nsobola obyesomera nembyewandiikira ekikuweesa omwana wa baby kirasi owa middle top P1 no homework kyeki bananga amasomero kino ekintu kukirevising one kakati no nga tuvuddeko ebyo nti n'abazadde nti oba curriculum yakyukamu ti tetubitegeera sino tusobola obitegeera that's what I can generally say bw'oba obiwadde obudde naye ekisingira ddala seimu tukeera ku makya nojja n'oyiriba n'oyingira ekibuga noddayo waka ssaawa 2 gwe ng'omuzadde ng'oli exhausted obwongo bukooye oyagala kunaaba some people don't even nze nabagambako wano nze sirya na kyaggolo waka eddiro ndiyitamu buyisi oba olowooza kwebaka ate nkyokeere kati ng'owata omwana atandika mami I have homework tabimanyiddeeko ddala okulanga abaana bonna ba Uganda basiru naye omwana wabanga bamusomesezza ekintu abaana babagamba nobagamba you tell your mommy or daddy to help you tebatutawaanya bananga amasomero mutukooya nze nina ebyange ebyokukola olumu naffe tulina ne reports ez'okukola ez'emirimu gyaffe bwe nzira mu buliri nenzira ku computer ate nkola report ate nzire mu homework w'omwana on top of that abaana bennyini mubakooya abaana baffe babeera mu jaamu kati ya percentage entono ffe seimu batutanga ssaawa 9 ssaawa zaffe 10 kati badda ku mmeka abaana nti kati nga omanya amasomero bwe geekuuza ffe twabikeerangayo bisaawa 10 ne musaawa 12 ffe ssaawa emu we twavanga ewaka ne twetuukira ku ssomero kati abaana baffe be bakeera ku ssaawa 11 balinga bagenda okukola batuuka ewaka ssaawa emu toziraba vaani ng'obudde buwungedde nga zikyatambula already n'omwana atuuka ewaka ng'ali exhausted kyokka alina okukola homework musibye mumukooya ate mumuwadde ne homework at least nze kyendowooza ku homework ono yandibadde nga wa weekend babateekerateekera kubeera baki kuba kyakakisuseewo waliwo carriers mutubuulire ennyonyi zigenda wera nti mwagala pilot because you see omwana bw'atuuka ewaka atuuseewo bambi mukazi wattu oba kasajja katusaawa ng'emu anaabye alidde ekyeggulo azze mu homework yandibase ku ssaawa nga 2 yeewummulire oba n'obwongo buwummulemu abeera nga tatunudde mita mmwe bannakalaba mmwe nze wange olidde package kati ng'eya third term bagikola mu January awo nowanga asooka wummuliramu ddala agende wajjajjawo akomawo 2 weeks or 3 weeks to going back to school mutijjatijja kituufu asome
naye bannange abaana future ye erimu olaba ffe abataasoma ennyo twetamu okusoma olubano era nakyala kiriwo ekiti bayinza nzijukirako omulundi gumu endozo basigwe kusooka kyogerako omulundi gwe nali nsomyeko ebitabo mu primary baali bampadde ssente za tuwa ogamba kosomerera otwo ne twambula nga weesunze tuwa otwo twambula mama yampa ssente za tuwa nga enkya lwe tugenda ku tuwa ate nga abaana nali njesunze bananga minister wa education abaana balina kukwatira mu kiraasi aba primary ge mazima unemployment teacher kyayogedde kyekyo balina kukwatira mu kiraasi kakati obungi bwebyo byakutte bwe busobozi bw'okukwata kwe kati omuwaaka kugenda kugezesamu ebyo byakoze kyova nti tatwajjanga musomesa najja n'abasomesa kati eyandibadde nga abagamba nti abadde revision nagiba nabaga mugende mugikole naye nga mugenda kukolamu ebyo byabasomesezza agezese oba mwabitegedde naye omwana waatukira nga ddala byakola tabimanyi nga te omuzadde yalina bimusomesa kati naffe mutufudde basomesa ekyamazima abasomesa mukakyuseemuko tekanyuma mukakyusize ddala kati nno omanye omulembe kati gwakyuse kati abazadde bahiringa ba housemaids abaasoma ku lw'okuba nga housemaid ataasoma agenda kubonyaabonya buli mulimu gusigaleyo gye gubadde kati tumanyi okwongera ne ba housemaids nabo kati okay we advise people to go to school naye gwe twalinga tuwa emitwalo 10 ku lw'okuba nga naawe weesosola nga olonda agenda gamba ayagala 2 okwo kuliko kolera omwana homework ye bannange bano abaana kakati abaana si be bazannya kati mbadde nsoma emboozi y'omuzadde omu abalina 2 bali almost mu same age buli omu alina muteeka muyo muyambako waaka we babeerera bombi bagenda zannya abaana bamanyiza be basa essaawa 5 n'omuzadde wabula bazuuka 11 mumenya abantu tukooye amasomero homework abala akajanja kali mu masomero wano give these kids homework over the weekend naffe kale twagala okumanya progress yabwe yagala otuneko mu kitabo kye ogamba mwana wange agenda akyusa atya bitambula bitya you're not giving us also that chance kwanza sibitunulamu owange yabikweka ne mu bbaaga yabikuuma kya we twabiraba ne mga abizzeeyo ku ssomero abaana tubaweera balina okusoma naye ate tumugenda kubasindiikiriza nnyo kuba abamu tulina bad branch nga tubatwale mu bakanike